bamukubya amasasi agatabalika katungulu mbera nkusezeko amawulire akaseera kabadde kazibu nnyo ku muyimbi munanga ate Alien Skin wali ku Salama Road muganda wange amasasi ganyose bitya eshaidi eno byengendo okubeera nga nkutuusakoko mu maaso awo ku muyimbi ye Alien Skin munanga ate si birungi n'akamu byengendo okubeera nga nkutuusakoko mu maaso awo kosa ate mu maaso awo nina munanga ate wali Palaso ne King Saha beeguddeko munange maaso awo kosa ate ne Palaso era tusaanidde kubeera nga obisubwa mu maaso awo bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati yogi kansuke nkutegeeze nti nno kasi tobeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kosa ate n'okulayikinga video kakati nno munnange kansuke nkutandise wabula nga wali ebikyagenda mu maaso munanga ati okwewunyikiriza abantu naddala abagoberezi munanga ati ab'omuyimbi Alien tebannategeera nti nno Alien Skin munange embeera ebadde etya okubeera nga amasasi gavuga wali okusinziira ku information ebadde etambula ku media babadde bagamba nti Alien Skin nti akoonye omwana kwegamba nga we tumanyi nti nno tusooka kunoonyereza wano ku Jaminati yogi munnange naye nga wali ebibadde munanga ati biri mu kutambula bye bino nno nga boogezako okulaba Alien Skin abadde afudde asimatuse okufa bamukubye amasasi agatabalika katungulu mbera nkusezeko amawulire agaliwo Alien Skin akawungezi k'olunaku olwaleero ng'obudde buyolekera okuziba amawulire genfuna imbu amasasi gano bagamukubidde ku Salama Road era esasi erimu limuyiseeko wano emmotoka ye eno gyabadde ayina ennaku zino egyemulaba gyabadde avugisa racing ejjudde bituli by'amasasi kambuuzeemu ani agala okutta Alien Skin fangoni agirekera ani bafangoni sojazi abalekera ani bannange kimenke kuliko okufa ekyuli bamutta batu mu bintu ebyo omuntu naafa n'avaawo bannange kyanaku naye katulabe gye bigenda okuggwera nja kukomawo mbawe full details ebinaaba bigenze mu maaso naye sofa omusajja amasasi agawonye buwonyi kumutta bye bikyagenda mu maaso munnange ate okutambula ku Alien Skin munnange nga si birungi nkugambye bikyakutte akati Police esazeewo ekubo tekkiriza muntu yenna kwambuka ku ewa Alien Skin tosa kwambuka wa Alien Skin wetwogere wano kati police eri mukubo ndoza police iyo mugiraba eri mukubo tosakkirira wa Alien Skin bano badde balumbye ewa Alien Skin bamulageko ki kyagenda okwakola Anko buzibu ki? Mwana Alien ageze ku Salama Road nakuba omwana abandi. Omwana yali mu mbeera ki? Tanali bubi. Ate akoze sobi n'akomawo gy'avudde. Tano tugenda bocha mmwe. Anko kyekiganye? Kyekiganye anko? Oyali awonye. Kiki? Mumugambe awonye. Aliye koko. Kyekiganye? Agenda sale ku koko agirie. Alien abakoze eki? Aida sale ku Salama Road awulire. Abakoze eki? Aida sale ku Salama Road. Abakoze eki? Bali tomera bana batomera ba.
munnange ate Alien Sekiini so si birungi n'akamu naddala munnange ate wali abaana ba Fangoni munnange si birungi n'akamu esaidi inno ffe wano kujamya nti Yugi munnange tusooka kunoonyereza era nga tujja kubeera nga tukuwa munnange ate update yonna enaaba esingawo naye nga munnange ate byebyo ebikyagenda mu maaso kosa n'omuyimbi munnange ate Alien naye munnange ate afunyeko obukosefu by the way ngenda kubeera nga nkolera video nga nkulaga munnange ate ebisingawo naye nno kankwongereyo ku wali Palaso ne King Saha wabula nga ekibadde mu katambi King Saha abadde alina akaama munnange ate kakuba Palaso wali jjukira nti nno ekivulu kye kyengedde Wapalaso TV akiriko nnyo amawulire agenda gatuweera mubudde ate naawe abantu baŋŋambye either Namboole oba Mulwera kyekifo kyokka ssebo kati ennaku zino kyoyinateekamu ebisigadde Lugogo tebikyamala. Palaso kw'ossa ate ne King Saha so babadde beeguddeko munnange mu katambi ako akabadde kakutte akati ku mukutu ogwa TikTok ku sayidi y'emu nga nkyali era ne Palaso kw'ossa ne Pest Vibes beeguddeko naye bannange ekibadde mu katambi eddoboozi ly'omukwano gonze linnyonyoogera kyobulaba buli kaseera mbanseka kumbe mukiro sula mukulogootana ankope mugambe wankonya bibi nawona kuyiga njaga nsipresi nalaba wabivumula olwamwetankopi anti ono edipisi waneruwafu omuyimbi yenna nga toyina mpisa wafu nekizungu makinde yonna twagala muwalijoni abeere wa Kampala waliwo ekyagamba omukigenda kujja ku Noopu kisoke ku Noopu gwe twateekawo dipisi wafu ewa disciplinary committee gwe tulina naddala wali Pest Vibes abadde ali mu kubuuza nti bakole munnange ate remikisi ey'oluyimba lwa Pest Vibes omanyi oluyimba luno nalwo lukutte ettabbu lukutte munnange akati ku mukutu ogwa TikTok abaana balukozeemu nnyo munnange ate challenge oluyimba lwa Pest Vibes esaidi eyo so wano kujamira nti Yugi omuyimbi kasitaba nga yeeguddeko munnange ate ne muyimbi munne ebiseera ebisinga tukutegeeza oba tukolagako munnange so bwe kityo munnange ate bwe kibadde Pest Vibes kw'ossa ate ne Palaso engeri gy'abadde beeguddeko kw'ossa wali n'omuyimbi munnange ate King Saha inno bwe nti munnange ate bwe nkoze gwe kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna munnange ate obitwekere